Yes, twolekede kyatulesinga bagamba UK Film Council wamu ne King Sports Bet Uganda Limited nagamba nti bwoba weetagogezaako siba kubikwagana ne sports bebuka ab'amazima abaliwo. King Sports Bet Uganda Limited era nga basasula okuva ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 ez'ekiro bw'oba owangudde. King Sports Bet Uganda Limited yakatandise bwati olwaleero tulekedde akamu ku businema obupya yakayise muddu tulekedde slave tulina ekika ky'abantu kye twatandikiramu bagenda maaso n'ogezaako okuwaga nga bamanya abafirika kuva dda balina ebintu byabwe ebyennono bye bagenda nga maaso n'okutambulirako newankubadde western culture yajja negezaako bifunza ne bivaawo naye nga kuva dda naffe abafirika tulina engeri gye twanyumirangamu obulamu bwaffe. Kagenda mu kaseera kano abasinga bali bakutte kubogezaako okwetegekera omukolo gwali kugenda maaso n'okwajja nagambe tuli kwanjula kwa sinema Vijay Junior nga bulijjo. Mu kaseera kano abantu batandika okuŋŋaana kino kyetwolekedde zateranga kubeera mpaka zabika njagala olabe bakwate kuba ne bagenda maaso n'ogezaako okwetegeka. Kuliko kamenyo ng'ogasseko ne kanabisi bagwenganyeko twolekedde kiyitibwa ekigogumbya bagenda kwatika mu kigo nesebo buli kika kyalina ekigo kyakyo ekyenjawulo. Faafe wano abaganda kyalinga kyakwemega nkoona kunywa naye mu kaseera kano tulina kyetwolekedde kyefaananyisa ng'ekyaffe ekyawano bwe kyalinga. Naye abano bo bakwatanga ekkubo ne basooka beeteekako emitwe nga boonolaba endiga ne basooka beesindika abantu babeera bali nga bagenda maaso n'okuwagira. Zino ze zimu ku zaali kalica zaffe ze zaali traditional zaffe newankubadde abazungu bajja n'ebyabwe. Mu kaseera kano ne batandika okulwanagana naye nga gwali nga muzannyo njagala olabe kwe kuyitawo bantu bangi abakwatanga ekkubo okuŋŋaana bali biseera ebisinga abaali bameggana bali bavanga mu bika ebyenjawulo nga bona owulira simanye engabi ekwataganyeko n'emmamba ne bayitawo owaaye mumegge kyava asooka muli paakalipo owaaye mulo tagenda n'asooka mwanika mu bbanga n'ayitawo mumezi ekigo ku ttaka butereevu oli aba awangudde ewatali kubuuza kasita baakumegganga n'ogwa ku ttaka kibasegeeza toli musajja. Lodi yakwate kuba n'asooka awaga eri abantu abasinga obungi yeetikka kawalake n'atandika okugezaako okuwaga. Kali baakuza mu nnaku za kakati mukazi wattu abadde abijjukira bujjukizi tuli bali ku kisaawe. That's right. She'll be working for my sister. Anti agenda kuba akolera sister wange. At the embassy in Khartoum. She's working with the family. Era nga buli kimu kyonna kyabadde kiriyadi okuva mu embassy y'omu Khartoum. Bwe batu ne bakwate ko bagezeeko okweyongerayo. Wabula mukazi wattu seba alinamu engeri y'okutya. Bajja basembera mpola mpola. Oli ali ku simu amukulembeddemu. Kekina amukulembeddemu. Amutwala era bamutusiza mu Bungereza. Ninga bamujje mu Khartoum mu Sudan. Njagala wekkaanye gambye tuli kwanjwa kwa sinema Vijay Junior Productions nga bulijjo. Mukazi wattu baamuteeka mu ggaali bwe batu ne bajja nga bamuleeta mpola mpola ninga bukyali bwanu kimwewuunyisa kusizira ku nsi gy'avaamu aviira ddala mu Afirika eyo mambuka. Yejja atambuza amaaso bwe yekkaanye enzimba y'abantu bano eno. Musirise tayogera bingi wano twolekedde London ekimu ku bibuga ebikyasira okubeera eby'amaanyi mu Bungereza oba ekyandibadde ng'ekibuga ekikulu ekya Bungereza. Bwe batu bakwateko ne bamutuusa mu maka waagenda olutandika okukasibanga nakyala. Mukazi wattu ng'atuuse ebbali yasooka n'ajja akakeesi ke mwaleetedde buli kimu kyonna ekikye mwe muli ne kaddole kaatwanga okubeera ak'enjawulo. Knives, forks, spoons, dining plates, serving dishes, cups, mugs, small plates, vases.
Pulse checks. yakwata ekubo n'asooka yeekanya buli kimu kyonna engeri gye bakitegese wano 10 foot. yatunulamu Pots, pans. alaba buli kimu kyonna kitegeke bulungi amagiko galina we galina okubeera maswani gye galina okubeera wano bamulese agenda kubeera mukozi My little boys have packed lunches. I'll show you how to prepare them later. anti munnaye batabani bange balina ebintu bye baba balina okugezaako okuba nga balina byebasikana nja kulaga engeri gy'obitegekamu anti kale mukazi muyonjo nga bomanyi abafirika baba bamanyi emirimu gyabwe kyava akwata ekubo n'alinnyalinnya amadaala yatandika okulongoosa baabo yamulese ssebo yebbayo w'omumaka naye nga yamugye wa sisita we mu sudan mu Khartoum kati yakwata ekubo n'asooka jja ebbali alingiza alabe agenda okuzza amaaso nga kirabika yamulese akwata ekubo okutwalibwa ku mulimu bavuga muvuge okay kale kyakuba kyava akwata erudda mukazi watu mukwate ekubo okujja mu maka muno yazzeemu n'engeri y'akapapula kuliko enamba y'essimu wabula n'ebyessimu tamanyi bulungi bikozesa kwe kujja yiye genda maaso n'okunyiga enamba y'essimu wabula ne kamuta ne bamusikana bwe bati wayinza okubeerawo obuzibu obw'amaanyi kati agenda okuba essimu ng'eyogera byeyogera tabitegeera mukazi watu muntu wa ddiini nnyo kamala bw'amaliriza akawungeezi ogezaako okubanga amaliriza emirimu gye yakwata ekubo n'ajja mu kisenge kye gye bamuteeka gy'alina osula kwe kutandika okugenda maaso n'okusaala muntu muddu wa Allah agenda okuzza amaaso okwekaanya nga loodi akomyewo eka bw'akomawo n'akwata ekubo ne yeetula n'adda sayidi seeri wabula asoose mulingizaako kali mukazi watu oli bw'avaawo yakwata ekubo n'asooba mu masekati g'ekiro kirabika okwata ekubo okujja mu maka muno si kyekintu ekiri awo kye yali ayagala era nga bw'afuna omukisa okugezaako ottawanyika atandika butandisi n'ava mu maka muno n'atandika n'agenda yajja asembera mpola mpola kati akimanya essaawa zino abasinga bonna beebase yatandika okusobereza wabula ensobereza gy'asobeza yakwatako okutoloka kuva mu maka muno yuno laba engatto zazikutte mu ngalo wabula yenna atambulira mu kutya yenna ajugumira okukamala njagala olaba ettabbu kwe kuyitawo wabula ne bamala bamusikana bwe bati wayinza okubeerawo engeri y'obuzibu kati yajja erudda ajjaggulewo oluggi akimanyi beebase yakwata ekuba aluggulewo yasooka naggulawo luno olw'omuddiiro kati ayokera luggi lumufulumya bweru kyokka nga bw'omanyi ezigi z'abano kubeerako alamu olwalukwatako bw'ati alamu neetandikirawo okuwoggana alamu neewoggana bataddeko engeri y'olujegere mukazi wati kyakwaa kwe kudduka misinde yajjaddeyo mu kisenge kye kyabika ebyokutoloka biganye wabula yenna ali mu kutya yenna ali mu kutya okutenkanika abadde agezaako kirwanisa ne kigaana kagenda obudde bwakyenkera ku makya nga bw'omanyi akirira ku mirimu gye kulongosa nakyala yaliwo It's lovely. Just put it there. anti wandibadde okwate kubona obiteekaawo omukyala gwakolera ayitibwa Halima You heard the alarm last night? wawulidde alamu ekiro kyajjo One must have tried to break in. kirabika waliwo abadde baagala okugezaako okumenya okuyingira mu nnyumba Ada says how good you are with children. baŋŋambye nti oli musufu mu bikwatagana n'abaana That's good. kirungi osobola okulabirira abaana olongoosa ewaka yajja waali kati mbuulira You should probably take your passport. ndowooza pasipooti yo ogenda gikwasa mu ngalo You have kijja kuba kisingako singa pasipooti yebeera mu ngalo zange ejja kubeera sefu nakyakirabika kisegedde nti ono yabadde ayagala kutoloka wano si bamukwatanga musibe bamukozesanga musibe
yamujjako passport. Have a seat a moment. Soko tulire ebbali mu katebe. Mukazi wattu n'ayitawo n'atuula ebbali mu katebe. Is there anything you wanted to tell me? Waliwo kiwandiyagadde ogenda maaso n'okumbuulira? No, Lima. Ati tewaliwo maama alima. You should know that my husband never concerns himself. Njagala okimanye nti bba wange ebigenda mu maaso mu maka muno tebimukwatako. To him. Era tokwate kubo n'ogezaako okuzungira gy'ali. Even more important than that. Ate kisinga okubeera ekyo ne bwe kiba ky'amakulu kitya. Says to you. Olina sooka kutunulira nze kuba ebibyo tebimukwatako, tayagala kugenda nawe, tayagala kumanya. Owulidde? Day or night. Mukazi wattu awulira. Bamugaye buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu maka muno. Bawa Nakyala Halima tayagala gezaako kumanya. Biinatuukira eri Nakyala. Manyi bawulira nga bagenda maaso n'okuyombagana. Mukazi wattu ye n'agenda maaso n'okukola emirimu gye. The boys did put him to bed. Abaana beetaaga otwala okugezaako kubanga beebaka. Anti ye maama Halima. Yakwata ekkubo n'aleeta obuto. Sleep is good. Manyi bagamba nti okwebaka kulungi. Do you like sleep? Oyagala nnyo okwebaka. What do you dream about when Ki ky'oloota bw'oba weebase ggwe? Anti bingi. Nga ki? Home. Aloota ku ewaabwe. Far, far away. Ewaabwe erudda wakoono wala nnyo. this is her? Eri mu Anuba Mountains. She's a refugee. Maama yatugambye nti sebo wano oli munoonyi wa bubudamu. Kituufu amma? Anti kituufu. Mbu sebo wano refugee. Kati ebiseera bisinga mukazi wattu ng'akutte ekkubo okwebaka. Amanyi ogezaako okufuna ebirooto eby'entiisa. Kyovula mu kwebaka mukazi wattu yeebaka n'ettaala ng'emutunuddemu. Amanyi okufuna ebirooto eby'entiisa ebiseera ebisinga. Naye ng'ebirooto bino eby'entiisa tebyandibadde ebirooto bya ntiisa. Okuggyako memories ezikwaga n'ebyafaayo bye. Champion wrestler of the culture. Agamba mbu kitaawe yali champion wrestler w'abakacca. Kyekikamu yali afubutuka. Era yali afubutuka mu lulyo lw'abantu abalangira. Oba abantu abatwala ebyobwakabaka mu kika ky'ewaabwe. Yatandika okujjukira mu biseera ebikadde ng'akyali ewaabwe. Eno y'embeera gye yali mu mukazi wattu bambi. Njagala olabe. Baali babeera ku kyabuganga nga balina engeri y'emirembe. Tuli mu Sudaani. That hurt. Ne maama osibye naawe awo zinnumye. How was school? Ebyemisomo byabadde bitya? The headmaster told me today. Headmaster yaŋŋambye. He says they're not proper Muslims. Yaŋŋambye mbu ssebo tetuli ba proper Muslims. Tetuli basiraamu batuukiridde. And you show them we are. Then kati ojja balaga nti tuli basiraamu abatuukiridde. Owulidde? Bulekerawo kuyisaamu amaaso. Yakwata kuba n'asooka amuggyirayo olubira. N'alumwambaza mu nsingo. Beats. Ones your father gave me. Yamugamba zino royal beads kitaawe yazimpaako. Daddy? Taata. No, please, cut her. Anti omulaba bwanyumye muwala waffe. No, truly. Kyoge mazima onyiridde. Princess who needs some sleep. Olina ogezaako kimanya nti oli mumbejja mu kika kyewaffe. Ate omumbejja yeetaaga okwebaka. Daddy? Taata. Tell me the cloud story. Mbutuufu nandyagadde ogezeeko okunnyumiza olugero lw'ebire. Once upon a time, Awo olwatuuka long ago, mu biseera ebyo eby'emabega ebyedda ebikadde. I'm so low. Waliwo ebirero byakwata ekkubo ogezaako okukakkana wansi wano okumpi. On their heads, nobody could walk. Ebiseera ebisinga abantu bavunnamyanga n'emitwe gyabwe nga batambula nga tebaagala kukoona ku bire. Lunaku lumu An old woman was waliwo omukyala omukadde yali akwata ekkubo okutambula. on a particularly low and denying cloud. N'akwata ekkubo n'akoona ku kire ekyali kikkakkanidde ddala wansi. Why can't you go back to where you belong? Kati yanyiiga nnyo n'agamba ekiro lwaki okwata ekkubo n'oddayo wamwe gy'oteekeddwa okubeera. Angry was the old lady that she gave the cloud a huge push and shut. Mu butuufu omukadde yali munyiivu nnyo, yakoona ekire n'akigamba kiddeyo gye kirina okubeera waggulu mu bwengula. Lunaku olwo Is why the cloud stays. kyova olaba munayo ebire tebikyakwata kuba okusembera kumpi waneeno kumpi eri abantu. If you look very close, Era bwe wekkanya obulungi bw'oti you will notice that the osobola okiraba way to stay. nti byasalawo okugezaako okusigalayo byagaana okwata ekkubo okudda okumpi ku nsi. Enkera waalwo mukazi wattu
abukeza lwankokola genda okuzza amaaso waliwo yali akotte kuba okujja kati ndakyayakwate kubo n'asayini nga waliwo ekireeteddwa kiringa kisanduuke kati mukazi wattu agenda okuzza amaaso nga geeti tebagigadde geeti y'ebweru kyava aswama najja nga asoobereza bali bakutte kubo kubako bye batwala munda yakimanya wano we wali oluwenda wagenda otale kubanga geeti y'ebweru tebagigadde omulyango tebagugadde yajja bwatuuka ebbali ba mukazi wattu yatambuza amaaso nakimanya muli mu mutima wano wagenda okufunira eddembe lye mu maka bamuyisanga muddu yasooka n'asiba omutima n'alyoka afubutuka emisinde ng'amaze osiba omutima wabula jaddukira ne jadda ekisinga okwasa ennaku nti talina gwamanyiyo n'ekifo kyaddukiramu talina muntu gwamanyiyo era nga tamanyi na jadda yadduka buddusi nakwate kubo najja ayingira erudda eno waliyo abantu eyo nakwate kubo okuvaayo nasigala nga adduka mukazi wattu bambi yuno genda okuzza amaaso nga baofisa balina bwe bakutte wano wajjuddewo poliisi nakimanyawo tewajja kubeera seefu gyali kyava asigala nga adduka yuli naye nga talina gyaddukira talina gwamanyi yatuuka ebbali n'asooka atambuza amaaso agenda okuzza amaaso alina gwe yalengera omuddugavu agamba erinnya lyayitibwa marian ava mu kika ky'abakakya mulangira era mu mbejja mulambirira owaayo ow'oluganda ayita omuddugavu abaddugavu balengera abalonda kasasiro yakanda bayita abayo ab'oluganda kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya waliwo emmotoka eyapakinga ne mugamba nti kwate kuba oyingire eno emmotoka y'emmotoka etera ovuga boosi wo mulimu duleeva avuga boosi wo omusajja mukazi wattu kyakwata kyava akwate kuba nadda mu mmotoka bwetyo n'ensimbula egezeeko okweyongerayo loodi yatuuka ebbali n'asooka agisiba kyava asooka ajjako obuwaani awulira atya n'okutya niyatulira n'amwewuunya You don't want me to tell them you were out there? nkimanyi toyagala gezaako kubanga ogamba baboosi wo wajja obadde olaze kiyinza okufunisa obuzibu anti webali nakwata ekubo kyava ayingira munda mu nnyumba tuuka mu nnyumba kwe kuterera kakene mukazi wattu nga yebase yajjukira ebiseera ebikadde ng'akyabeera ewaabwe baali bebase masekati g'ekiro olunaku lumu kakapa ke nga kafulumira akwate kubo najja nga akanoonya mpola nga bw'ayita n'erinnya lyako yakayita Iran abali wano n'awulira empewo ng'ejja ekunta okuzza amaaso n'alengera omusajja eyakwate kubo n'asembera nga ajja atambulira ku falaasi wabula kirabika teyali omu yekka waliwo abalala abaali bajja nga bajja bakola effujjo bakutta ebisiki by'omuliro mukazi wattu n'atandikirawo ng'obudde bukyali yadduka bano abasajja ne basigala nga bajja mukazi wattu yasoberwa bano bakwateko bajje bakwatemu ebintu ebyabwe ng'obudde bukyali abaali bakutte kuba okujja baali bayeekera banalesogezaako okusanyawo ebintu by'abantu ku kyalo muzeeyi yakwatamu muwala we mukaseko ne mukazi we kwe kunoonya we batandikira basobole okunoonya we baddukira bagenda okuzza amaaso ng'abasinga bamaze dde okuttibwa abantu bangi abaali battiddwa ku kyalo mukazi wattu buli lwateeka omutwe ku ttaka bw'ati bino byebintu byafuna ng'ebirooto ebyentiisa ninga mukazi wattu yali experience gye yagezaako okuyita mu mulamu bwe ng'akyali muto abayeekera baali bafuuse abayeekera batandise okugenda maaso n'okutta abantu b'oku kyalo abamu batandika obeetikka kigenda omulimu be beetikkanga ne babatwala ne babatunanga abaddu oli musaatu abadduka ne bamusekuliramu ne bamutta
abasajja befudde ekirala ku kyalo wali eri musaatu kyakwa kyava yeetikka muwala we anti dduka muwala kuza amaaso erudda nga waliyo akasajja bino byonna mukazi watubambye ajjukira bijjukire nagambye kati mumutwe gwe byafuuka biroto byantiisa naye nga yali life experience ye bino byeyayitamu ng'akyali mwana muto kamala abasajja sebo bakwateko ne bababbira n'ente zaabwe loodi kyava asooka anyweza muwala we abaamukutte ente yamusika bwe musika mukazi wattu n'asoberwa akanda kuyita kakalino kasobera kyekakola kyekava kasitama wansi muzeeyi ente zigenze zimusindikiza zimutwaliriza zimwongerayo ye mukazi wattu asobeddwa kyako yasitama busitami wansi awo agenda okuza amaaso olw'omusajja yakwatekubo n'asembera gy'ali wabula yeesibye ekintu ku fwesi oba ekigoye yamusimba omukono abenga agezaako kumutaasa ebyaddirira abaali bakuttekuba okudduka otaasa obulamu baakomawo oluvannyuma bambi nga gwe kuli ne kabaka ono ludi agenda okuzza amasolo amazima kye baali bakoze ekiro kyabwe ekyalingamu eddembe yesooka natula n'awulira n'ennaku nga tewali kyayinza kukola naye ekisinga okwasa ennaku mu byonna nti muwala we yamulese wano tamanyi ki kyatuuse ku muwala we ne buli kati ye gyasiika n'omukyala I'm going to find her. agamba agenda kutambula agenda kunoonya muwala we She's alive. kyolina ogezaako okumanya nti muwala waffe akyali mulamu ye maama agamba ekyo kizibu Oba, you don't know it. anuba ekyo si kiwa nti okimanyi ti muwala waffe akyali mulamu anti nkiwulira bwe kiba kyetaagisa tugenda kugende wa mutuula kungo baatuuka ebbali basikana musiraamu yajja agezeko bakakasa musajja atambulirwako empewo z'ekika yanyeenya omutwe ng'abagamba banaye byayonoonesa edda lodi yavaawo takkiriza There are some rebel fighters in the camp. waliwo balevu abayeekera abali waggulu mu kampu That's 3 days away. kijja kutwalira ennaku 3 okutambula otuukayo And then? kati bw'onootuukayo simanyi miraba bisigadde wabula nze noonya muwala waffe Told us there was no hope. mutuulaku ng'atugambye tewaliwo ssuubi muwala waffe yafudde edda What he said. nze sifayo ku bye yayogedde guge mazima sifayo ku bye yayogedde wabula ngenda kusiima ne bwe kinaba kyetagisa kutambula nnaku 5 nga siinako endidde siinako enywedde ngenda kunoonya muwala waffe guge mazima yakwateko n'asiibula omukyala mukyala tuba tunaalyoka dda mu ddene naye nga mutuulaku ng'abagambye teriyo ssuubi tebasuubira nti bajja gezako kufuna muwala waabwe ye agamba nti erudda waliwo kampu y'abayeekera oba osanga bajja gezako muyamba yajja agezeko siibula omukyala mpozi ng'ogaseko n'okusiibula wajja asibuka bw'atyo n'atambula kigenda mutwalira ennaku 3 kakalino kanyabo kakano bakatadde ku kinanka I'm thirsty. bana empulira nfe ennyonta kuliko n'obulala bwe bakutte babutadde ku kimotoka babuvuga babutwala kali kagamba kafe engeri y'ennyonta mukazi wattu kyava asituka yajja asembera mpola mpola yatuuka erudda kyava asooka akoona dureva asibe owaaye gwe We need water. twetaaga ku mazzi leka tuvuga bwotyo naawe jula bali masekati g'eddungu You don't decide when you're thirsty. muzafaru yamugamba gwe ssebo Thirsty. nyabo si gw'osalawo nti ennyonta ekuluma nze nsalawo nti ennyonta ekuluma owulidde wamasiimula tugende muzafaru ngadda mu motoka nga basiimula kweyongerayo mukazi
mukazi watu buli kimu kyonna bwekityo bwe kyali ewaabwe bw'atyo bwe yasiraana era bw'atyo bwe yasobola okugezaako okuba nga ayawulwa okuva ku famire ye okuva eri kitaawe mugasseko ne nnyoko we kati ng'agenda maaso n'okulongosa mu kisenge waliwo akatabo ke yagwako katabo ke yagwako kyava asooka kakkana erudda bw'akakkana wansi jjukira alina ennamba z'essimu ze yajja nazo kapapula wabula ekizibu ekiwo tamanyi bulungi kukozesa ssimu kati agudde kadayari mulimu ennamba z'essimu endala ez'enjawulo kyava asooka azitunuulira bwamala ozitulira yatandika okunyiga zino zasiikanye mu kadayari nyiga emu ku emu nyiga enamba emu ku emu baabo agenda okuwulyanga essimu eyiseemu kumbe nakyala Halima amuguddeko. You are making a call. Simanyi obadde okuba ssimu. Who are you calling? Ani gw'obadde okubira? With that. Sooka ompa akapapula ako. I didn't think you'd mind. Anti mbadde ndowooza tojja kufaayo. Not like your cousin. Kwegamba mbadde ndowooza gwe tolinga kazini we. I'm here because I knew this place was nice, not like Khartoum. Kyekyandeese wano lwasonga nakisegedde akafo kano kajja kuba kulungi tekalinga Khartoum. A girl in Khartoum. Eno ennamba ssebo ya wano mu London. Here? Wagijjeewa kono nagijje mu Khartoum. Olina omuntu gw'omanyi wano mu London. Gave me the number. Ati munaye mukwano gwange yampadde buwi namba ya ssimu. She said she was a friend. Yangambye musimanyi mukwano gwange. To speak to no one without my permission. Toyogera na muntu yenna nga tofunye lukisa gyendi. Have you tried to contact anyone? Simanyi olina omuntu gw'oyagadde ogezaako okukwasaganya naye kono tewali. This is why I speak to no one. Ndayira mazima katono gusina gwe naayogedde naye. If you ever tried to speak bw'ogezangako okugenda n'omuntu omulala yenna. husband will have your family. Njagala okimanye bba wange ajja kutta famire yo. Owulira? Bba wange ajja kutta famire yo. Mukazi wattu ate naafunamu okutya. Nakyo yakwata ekkubo n'atuula erudda. Please. Bambi. You need to understand. Olina okugezaako okuntegeera. It is a big inn. Toddamu obutaŋŋondera. Bw'oddamu okunjeemera famire ye egenda ffa. It's your choice, Maria. Kusalawo kuli gy'oli Maria. Kayitibwa Kamaliyamu. Mugambye kusalawo kuli gy'oli. Bw'oddamu n'ogezaako okunjeemera famire yo bagenda gitta. Kali mu kaseera kano twaddeyo mu biseera biri ebikadde. Muzeeyi musajja wattu yali asobodde ogezaako otuuka ku kampu ewali abayeekera. Salaamu alaikum. Go away. Genda oyagala ki? I'm not here for food. Waayo ekindese seetaaga mmere. The village was attacked by Muhadari. Ky'olina ogezaako okumanya nti akaalo kaffe kalumiddwa abayaaya abayitibwa ba Muhadarin. My daughter was one. Muwala wange yatwaliddwamu abantu abataaliddwa. Talimadde mbuzi oba mwabalabyeko. You're the SPLA. You fight against the government. Muli ba ASPRA. Mugenda maaso n'okulwanyisa gavumenti eriko. You see this place? Olaba akafo kano. They killed every living thing. The bodies were so many we had to dig. Waliwo ebintu bingi ebyali bikoleddwa mu kafo kano sebo bw'otulaba. Mayiti z'abantu zaali nnyingi twasima ekinnya ne tubaziika wamu bonna. Are still alive. Anti muwala wange akyali mulamu. They trade slaves all over the north. Ky'olina ogezaako okumanya nti mambuka wonna sebo batwala abantu ne babatwala ng'abaddu. Kijja kutwalira akaseera ogezaako okumanya muwala wo gy'ali. Naye muna ffe tesobola kuyamba baayi. Musajja wattu nadda ku lugendo. Ye atambulira ku nzikiriza. N'endowooza. Pozi ng'ogasseko n'empulira egamba nti mutabani muwala we akyali mulamu. Yakwata ekkubo n'asooka azza amaaso wa gy'ava. Nga kirabika buli kimu kyonna ekikwataga ekinnyonnyola ku bulamu bwe. Ne wa gy'akulidde byonna abirese mabega. Wabula ye agamba kimu nja kufuna muwala wange kama mbaaya ne mbaaya. Bw'atyo ne yeeyongerayo. Kati no mu kaseera kano twadde erudda. Bakazi batu nga bamaze obakwata baali bakyali baana bato kamala. Babaleeta ebbali.
bali babeetika ssebo ne babatunda nga abaddu. Muzafaru yabatuusa gy'abatuusiza. May I? Nine maaso n'okulonda. Okay. Nakyala yajja. Aha. N'abayisaayisamu amaaso mpola mpola. Come here. Yamugamba gwe kwate kubo gye wano. N'asembera. Open your mouth. Yamusaba abikula omumwa gwe. Bikula. Kyava asooka abikula amulage. Jjayo olulimi tulabe. Otyo. Do look. Mulaba. Monkey still got her. Banaye ekyuma ejjeyo olulimi lwayo. Take her. Ono nja mutwala tewali tabbu. Bwe batyo ne bamwetika bagezeko mwongerayo. Mukazi watu bamugula ng'omuddu. Waliwo nakyala amuguze. Era bwamugula n'amuteeka mu motoka. Kwe kugireeta ebbali mpola mpola. Your duties. Washing up. Omulimu gw'ogenda maaso na kwoza. Clean all the surfaces. Kulongoosa wano wonna wonna n'olunyirizaawo. Get rid of all of this. Dishes in there. Put some pans, you put them here. Ebintu ebisinga obiteeka wano biri olongoose wonna wonna olina ogezaako kukakasa nti wanyirira. Have to clean the table after every Olina ogezaako okuba nga olongoosa emmeeza buli luvannyuma lw'okuba nga tumaze okulya. house and the patio. Olina okulongoosa ennyumba, olina okulongoosa toilet, olina okulongoosa buli wamu n'owulira. Never stare at me like that. Ate tuddangamu okutunira bw'otyo ng'olinga atunulira embwa. I built you a little house in the... Nakuzimbiddeyo akayumba akatonotono wali mu luggya. Jangu oyagala okalaba buge otandika okubeera. N'akwata ekkubo kyava amuleeta. Yamuzimbiddeyo akayumba akatonotono. Kyokka yamuzimbidde akayumba kwe alinga yabadde azimbira Maguja oba yabadde azimbira embwa. Yamugamba yingira olabe. Ndozi yingira munda olabe. Katonda watu. Bazimbye nakambaawo. Bamutereddewo bulangiti si mufaliso wabula bulangiti gye bazinze kwagenda osula ogatteko n'essuka gy'agenda okwebika. Mukazi watu yabitunuulira byonna. Weebaze. Ati weebali nnyo nnyabo. Thank you, master. Bagamba weebali master. Thank you, master. Ati weebali master munaaye. Kikazi kyatu kikyalina kyakkola. Katonda wange. Bino byonna ajjukira bijjukire. Mu kaseera kano yakwate kuba gyagezeko tegeka abaana bagende okusoma. Yajja amuteremu ebyokulya. An extra portion. Give that back. Oba yako kampe kange. He's a growing boy. Leka nawe lwakisooka mulekera akula. Say please, Maria. Maria bambi. Yajja asooka wennakyala caayi. Kujja amufukiremu bulungi. Quick, boys. Abaayi. Mwangu emmotoka y'essomero kyabika yiyeze. Ne bujja bumusiibule. Obwana bumwagala nnyo. Ne maama waabwo temumufaako nnyo kiri awo busiibula budduka buddusi. Businga fa ku Mariamu kubanga yabufaako ennyo. Mukazi watu yakwate kubo n'afuluma ebweru. Yajja. Kati bamugambye alongose emmotoka mulimu duleva. Has he told you to clean the car? Agambye okwate kubo gy'olongose emmotoka eno. I've only just done it. Emmotoka n'akamalo girongose ate bakutumye ojja ogirongose nateera. Oba abantu abo baabaki? Duleva naye sebo tabaagala kiri awo. Mukazi watu kwegenda maaso n'okulongosa emmotoka. Duleva yafulumamu n'awulira ng'amutidde. Kyokka obudde bunnyogovu. Yamusimba gloves. N'amugamba nti wandibadde okozesa gloves ezo kubanga engeri gy'okwata mu mazzi engalo zo zijja kunnyogoga. N'agenda maaso n'okulongosa emmotoka. Kati agenda okuzza amaaso kyava alengera Ddumba. Waliwo omusajja omuddugavu buli ku makya. Ssaawa ziba ziweremu ayitawo awo ng'ayina wadda. Place in Khartoum, right? So what's Khartoum like? Kati ova mu Khartoum nti ye Khartoum eri etya? Efaanana etya?
Why did you come here? lwaki wakwate kuba okujja wano ye bamugamba talina kugenda muti eno okujja nga nakyali amukkiriza alima You don't talk much, do you? kirabika toyogera bingi okay bwamaliza nakwata ekkubo kati mukasi akantwadde ebbali ebijiiko obwambe fooko gano ge maka ge basooka omuleetamu yali muyonjo era nga buli kimu kyonna aseka nga bwe kirina okubeera nakyali yasembera waali amwewunyiza se bagambye ebijiiko bwambe birina kubeera wano Smile. yamugamba oli mugezi nkulabye Smile. kati njagala omwenye n'okumwenya kwa mpaka Sadnesses. yajja akwate kuba asobole otwalayo kasasiro si bamugambye njagala omwenye saka kuddamu kulaba mpaka muno ng'oli munyiivu Come and play the fountain. jantukwate kuba tuzanyire ka fountain bambi jantuzanye ffenna mukazi watu yabirowoozaamu yakwate kuba agende maaso n'okuzanya waliwo akawala kali myaka gye wanewaka lwaki okwatira muwala wange omukazi yavayo musunguwavu okwata otya ku muwala wange ensolo gwe kyodduka yitawo njagala obeerawo tuseguka kyava akwate kubonadde ebbali kati mukudde ebbali yaleeta kipiira natandika osekula yamusekula mukazi watu najja n'ebisago bambi kinyabo kigenda okwata kuba okujja ebbali nga kirina ebisago kyonna kititima n'okutintima akisekudde emiggo kati akifiireko kyonna kivuddemu omusaayi mu kaseera kano yaggulawo This is the way you behave, then go. bw'oba bwoti bw'ogenda maaso n'okweyisa kati genda Disrespectful child. You're free, go. genda kati oli free genda akimanyi talina gyayinza genda era agenda kukwate kuba akomewo mukazi watu yafuluma n'asooka atambuza amaaso neyebuja ngenda kuddawa yaza amaaso eri naza amaaso eno ng'asigazza wantu wamwoka walina okubeera kubanga wano mwamanyidde wano we wali abantu batwalanga abamufaako nida mbutufu bamufaako mu ngeri ki bamutwala ng'ekyonziira bamutwala ng'ekitagasa yakwase kuba n'ayitawo n'ayingira munda mu nnyumba gye bamutegekera kyava asooka akwata kaddoleeke Hello. anti ogamba ki Hello. anti ogamba ki You look like my Katiran. ofaanana nga kakapa kange ke nayina ewaffe eri Yeah. No. I'm not like the children here. anti munayize siringa baana ba wano Also does not look like the children here. kyova olaba nakyala nyize n'ankuba emiggo lwasonga siringa baana ba wano Why did she have a child who does not look like the children? lwaki yakutte kubogezaako okulumya omwana newakuba tafaanana mwana w'abaana ba wano Her daughter. nti lwasonga nakutte ku muwala we She is bad. oyo omukazi mubi Then I will look after you. then kati amazzi ngenda kukulabirira okuva kati mbukapa bwe mugamba I will look after you. webituuse kati ngenda kukulabirira My name is Malian. ati ze mpitibwa mariamu Name Little Cat. My name is gwe kakapa gwani Ba. nja kutuma bba Ba after my father. kyogamba bakutuma erinnya lya bba bakubbula mu kitange Ba after your father. anti era ddala mu butuufu bba ng'erinnya lya kitawo bwe lyali niwe buli kati sebo kakapa akyakayina
yakwate kubo n'afuluma bamufulumiza agenda agezeeko okwoza emmotoka bw'amala okwambaza abaana ne bagenda ekiba kidira ekiba kyakwoza kyokka emmotoka ebeera etukula era ebeera nnyonjo bw'afuluma ono musaatu yamumanyira bambi yasalawo bagende maaso n'okwoza bombiriri ye tamwinaako tabbu kalina kyagera okuzza amaaso nga kyabika drive ono talina mbwa baatulako mmotoka bombi. How much? Yambuza bakusasula mmeka wano. I'm not the bloody taxman. Tutya siri muwoza wa musolo. In the hand. Njagala kumanya bakusasula mmeka. 1,000. 1000? A month. A Omwezi? week. Wiki? Wiki nusu 1000 olwa paundi. What? Meka. 100. Oba 1000? You get 100 a week? Kyogamba ofuna 10 wiki ekya paundi? What then? Ofuna meka kono simanyi. Are you okay? Oli okay? Please just don't tell Alinga what I said. Bambi togamba omuntu yenna mbu twayogedde nembako kyegamba. Kuba nja kufuna obuzibu bwa bwereere. Yakwate kuba n'akomamunda mu nnyumba. Genda okudda nga awulira bakaayana. Ebiseera ebisinga omwami n'omukyala bamanyi okudda ebbali ne bayomba. Yajja waggulu. Agenda okuzza amaaso buno buli mu kuzannya. Bed is not my bed. It's years past your bedtime. Kaseera kayisida mulina okwate kuba okwebaka. It's not how time works. And how do you know how time works? Nze mmanyi obudde bwe bukola. Seconds, minutes. Baatuyigiriza kusomera essaawa, seconds, minutes, hours, days, weeks. A year was really a day. Butuufu singa omwaka gusobola okubeera olunaku. Time what it is. Tekisobokako tosobola kumanya kadde ki kye kali. Once I was 12. Kuba nze bwe nzijukiramu. Naliko omuto. What if all of those years were just wabula kati nakula singa egyo emyaka gyonna gyali sobola okugezaako okuba nga tegibaawo blink and all of those years were gone. Era ng'osobola okugezaako temya obutemya bwoti emyaka egyo gyonna ne givaawo egy'ennaku. Bed. Kale kaseera kakwebaka muyiteewo. Tell us the cloud story. Alice genda maaso n'otunyumiza olugero lw'ebire. Once upon a time. Awo olwatuuka. Long, long ago. Mu biseera ebikadde ebyewala okukamala. Low above the mountain. Yabanyumizanga olugero ssebo olugero kitawulo yamunyumizanga naye ng'akyali muto. Muzeeyi Musaatu yatambula okuviira ddala eri ewaabwe. N'akwata okubogezaako kubanga ayingira ekibuga. Naye gwe teebereza banga ki? Kyali kimutwala endowooza ne wiiki singa bbiri okwate kuba okuva eri okujja eno. Why can't you go back to where you belong? You silly little cloud. Olugero kitawulo yali amunyumiza olw'ebire. Mukazi wattu naye kye kintu kyokka kye yali yasigaza. Kyasobola okuddawo n'agezaako okujjukira n'okwenyumirizaamu. And to this day, Nina mukadde bwe yafunanga waatuuka. the clouds stay so high above. Yagendanga maaso n'okunyumya olugero eri abaana abato. If you look very closely, you will notice that even now, they are a little afraid to stay. Nti ati bw'obyekkaanya ebire nga biri waggulu ne bwe buli kati bikyalinamu okutyogezaako sigala ku nsi. Ndowooza kiwadde mukwateko omugende. Wano we yafuna obuddamu kati. Musaatu ebbanga eryaddako mu kibuga yasobola okugezaako okufuna omulimu ogumubeezaawo. Olwo ebbanga ligeze mu maaso n'okwetula lya myaka. Naye ne we buli kati akyalowooza ku muwala we. Omulimu gwe yafuna yali yafuuse wa City Council nga bakuŋŋaanya kasasiro abeera ku kkubo. Bwe bamusula ku bimotoka. Nagambye tuli kayitibwa amwe slave. Ndi muddu. Bwe bamaliriza okukola ebiseera ebisinga babasasula akasente. Bwatyo n'akwata ekkuba asiibule. Naye nkugambye kati mu kaseera kano ebbanga lyali lyetolodde nga lifuuse lya myaka. Yakwatanga ekkubo n'adda ebbali waliwo ku street we yayimiriranga. Neekkaanya abakyala abaali bakwatanga ekkubo okuyita. Abali bava eri ku muzikiti. Abali bafubutuka okuva mu mazigidi. Ng'amanyi okukwata ekkubo batunuulira.
yaddanga erudda n'asaba n'okusaba ng'asaba kimu kyokka Mukama Katonda amuyamba aseka ne muwala we newe buli kati yali akyalina okukkiriza nti muwala we akyali mulamu ate nga kyali kituufu bambi. Salamat. Salaamu aleikum. Any news? Olina amawulire ge waafunye gonna ku muwala wo? Anti siina ge naafunye. Waliwo omukyala omulala gwe yaseka neeno. Maybe you should stop looking now. Oba osanga tugambe lekerawo okunoonya. You have a wife who needs you too. Olina omukazi gw'olina okukwateko obugezaako genda osiikana. She was my only child. Ky'olina okumanya nti ono yali omwana owange yekka omu yekka bw'ati. Promised her she will be safe. Namusuubiza ajja kubeera safe kono nkimanyi. Telling me you know. Lekerawo okuwozanga nti buli kaseera omanyi. Nobody knows. Tolina ky'omanyi kuba teri amanyi. Was holding my hand. Yali akutte omukono gwange. You hold on to my hand. Ne mugamba nyweza omukono gwange, singa onyweza omukono gwange tojja kufuna buzibu. Osegeera. I tried look to me for safety. Nali noonya bwe tusobola okugezaako okubeera safe kadda mutuufu nyinza ntyo muleke emabega. G'omanyi bwe kiwulikika ekyo. Mwana musuubiza ajja kubeera safe mu mikono gyange. Kyokka kati wuyo yagenda kufuna buzibu. Omanyi bwe kiwulikika nakira mugamba amaziba gayi simanyi bwe kiwulikika. Waati enkeera yakeera agenda mu maaso nakola mirimu gye. Babeera mu kusomba kasasiro nga bwe bateeka ku kimotoka. Mukazi wattu naye yali akuze. Nakyasibo tamuta. Kyokka amukozesa naye nga tamuwawadde 10. Tamuwawadde ataso. Banaye waliwo akawala akali kayitibwa Kamaliyamu Anuba. Waliwo akamanyiko nti nedda. Lodi sebo ne wabeera ku kimotoka ekisomba kasasiro amanyi okubuuza ku bantu abali awo. Nakyala alina gye yali akutte kuba okujja. Wabula ebiseera bisinga kati tamuleka batambula bombiriri. Kazi wattu si mwogeze. Jangu okwate kubo ndowooza nja kusiikana wansi ngenda genda wali waggulu ku first floor. Kumbe n'ekimotoka kya kitaawe ekinoonya kasasiro kyali kigguse. Ekimotoka kya kitaawe ekinoonya kasasiro kyali kigguse mu kafaawo. Agirukuza amaaso ng'atunudde mu ndabirwamu ebweru. Okwekkaanya waliwo ekyamwewuunyisa. Yalaba omusajja nga mu butuufu omusajja afaanana kitaawe ku kusigala ng'agenda maaso n'omutambulizaako amaaso nga bwe yekkaanya. Agenda okizuula okitegeera ng'omusajja yali kitaawe ebyaddala. Julayo ekitaawe yali atuse yali takyasobola kukyuka. Okujja kuwona engeri gye yali omuto nga bw'akula asobola okugezaako kyuka. Wabula kitaawe gena okuza amaaso ng'amulaba ye kitaawe ddala. Katonda wattu yawulira essanyu kwekwate kuba agezeeko goba yakanda kuyita muzeeyi yakkirira amadala ku sibiri Katonda aba akwate kuba ogenda omusiikana yamusanga adduka misinde. Kumbe alagidde abasajja bamukwate. Mukazi wattu yakanda kulajjana. Kitaawe amulengerako teyali wala. Wabula akanda kulajjana. Ayita muzeeyi. Muzeeyi tamulaba bambi. Abasajja bamunyweza. Mukazi wattu yakanda kulajjana na kulwana wabula agasajja gamunywezezza. Agasajja gannakyala. Tebamuganya wadde ogezaako segula ekigere. Bamukwatira awo. Bwe batyo ne badda mu mmotoka. Believe it. Making such a scene like that.
naye mutuufu ogenda maaso nokola siininga eyo I know that look. manye etunula eyo You're hiding something. kiba kitegeeza olina kyonkwese bw'otunula bwotyo kiba kitegeeza olina kyonkwese yakwata ekubo najja gyasula bw'agira bwati olubira lwe baamuwanga omumbejja lwagwa mukazi n'asooka yeetiikula mu nnyumba ye yeetiikula mu kisenge kye mukazi watu n'alonda olubira lwe luno lwamuweebwa maama we nga bamugamba nti lwali lubira lwa kika kyabwe era baali balumwanga bamuwa ekintu kibamu ekyobumbejja bamubuuza ki kyolinako no sina kyennina kimpe kyokwese kono sigenda kikuwa Give it to me. kugambye kimpe tonkwatirira yamwokya oluyi nasooka amukuulamu olubira That's it. kyekyo I had enough. kati nkufunyemu ekimala Bring you to London. ngenda kusindika mu London Me to get her help. She can have you. eyo nyinayo abadde yeetaaga obuyambi ngenda musindika at least ogenda okola eyo bwe batuse bwe bamwetika omuleeta mu London ngenda okuzza amaaso ng'emmotoka egguse waliwo abaali bakutte kuba okujja okyali waka mukazi watu n'asaavinga ebyokunywa nebba yaliwo bawa nakyala Halima ngenda okuzza amaaso n'amutunuulira kati omwami oyo kyakola kyava akwate kubo najja mu kiyungu I need some water. owaye neetaaga osooka ompe ku mazzi baamugaana okwogera n'omwami ono kyava asooka asena kazi aha bw'amala osena kazi lwoli kyeyakola kyava asooka zzaawo akajji kaawali You want me to tell Halima you didn't do as you were told? oyagala ngezeeko okugamba Halima nti wakoze nga wewabadde ogambiddwa jangu wano wendi sembera Closer. sembera kumpi leka kubeera wala bwotyo sembera wano okumpi mukazi watu n'asembera mu kutya okw'ekitalo kyava gye wa kirodi tonkwatirira munayi tulina lukisa genda maaso nakunkwatirira leka If you touch me again, I'll bwonkwatako ngenda kuwoggana buddamu nonkwatako ngenda kuwoggana lwodi kyeyakola kyava asuula ebinanka Halima Would you believe it? osobola okikkiriza Try at me. ono omukazi asudde wano ebinanka bino try to touch me. wama abadde ankwatirira ne muganda For water, tell wama musabye mazzi muwulira amazima nkusabye mazzi Is that true? kituufu her better, Halima. Halima wandibadde oyigiriza bulungi omuwala oyo kirabika alina empisa embi kali mukazi watu gwe baabonereza yakwata bukwasi kubo n'amuleeta ebbali n'amuggalira mu ruumu bw'amala omuteeka mu ruumu gy'amuggaliramu n'alinnya waggulu n'ajjako ettaala mukazi watu ali awo munda bwatyo naggalawo yamugalira sewo mulumwe alinga amugalidde mu kkomera terifuna kakunywa terifuna kakulya musibidde awo mukazi watu bamusibiramu ennaku ezaali ziwera tebamuwa kyakulya tebamuwa kyakunywa nenga lwaki
bwamala okuyita ennaku ezaali ziwereddeko ddala nakyana akwate kuba gyamusikani mukazi wattu yafunamu n'engeri y'olusujja emimwa gyonna gyali gikaze situka kati yamala sebo n'akwate kubo n'amuggulira wabula mukazi wattu yali akomyeyo kataafwe n'akwate kubo n'amuleeta mu kiyongo Clean yourself up. genda maaso n'okwerongoosa ready Please. Your breath stinks. n'abako ne mukama kubanga akamwa ako kawunya I'm hiring a nanny to look after the boys. ngenda kufuna omukozi omulala ndalabirira abaana To them. You don't go near them. gwe tokwate kuba osemberera abaana bange You cook. gwe kyogenda okukola fumba mmere kulongoosa kusiimula nnyumba ne toilet toyina basemero oyinza obbalwaza nga yakakwate kuba omujjayo gye yali amusibidde mazima nga tannaba namuwa kyakulya yamutuukiriza ku mirimu mukazi wattu yadda mu kisenge kye ng'akutte akambe butuufu n'awulira ng'ensi emutamye n'awulira nga waali akooye abonyeebonye ekimala bambi yasooka n'abirowooza kugalabya ddala alinga asigazza ekyokusalawo kimu kyokka kwejja ku nsi oba osanga y'engeri gy'anawona ebyokubonaabona bino wabula aba agenda kikola ate n'alowooza ku kitaawe aba agenda okwesala omusu wafulumya omusaayi paka kufa ate n'alowooza ku kitaawe bambi n'addamu amaanyi kakaino mu kaseera kano ono driver yakwate kubo najja mu motoka agenda okuzza amaaso katonda watu onoosonyi kiriate okola kyemabega w'emmotoka gwe obadde ondeetedde ne hati ataaka kuono onoosonyiwa naku zino obadde okasibawa kuono munnaye halima yansibira munomu yange badde sifuluma yesu kristo Her brother tried to touch me. muganda we ssebo yali ankwatirira I wouldn't let him. nabadde sobola mukkiriza kikola You have to report this. olina okugezaako okulipootinga ebino eri bannamateeka You can't stay here after this. tuyinza kubeera wano oluvannyuma lw'ekyo Out. Fucking right. You could just quit. tosobola kumala gakwitinga mulimu ate bwe buzibu You can't quit. tosobola kuva ku mulimu si bwe kiri Even pay you, do they? naye ate si kiwa nti bakuwawadde n'ekikumu bakusasula kweri Hide shit like this. tuyinza kgenda maaso nakubonaabona bwoti naawe oli muntu She would kill my family. yaŋŋamba mbu asobola okutta famire yange kona ebyo byakisiro She can't do it. asobola okukikola ng'akikolerawa naawe She can't do it. asobola okukikola okutta famire yange ebyo byakisiro Why would she bother? telwaki aba asumbuka n'okutta famire yo You're nothing to her. toyina kyoli gyali It's more where you come from. kyolina okugezaako okumanya nti muli bangi wa gy'ova akutwala nga muddu you a slave, you are just a simple slave. Malia Anor. mpitibwa Mariam Anor, Ba Anor. muwala wa Abba Anor, Wrestler of the Kacha. era yali mukubi wa kigo mu kika ky'abakacya. nze gwolaba ndi mu mbejja. And you think she gives a kali golowooza ebyabifaako oba oli mu mbejja oba toli mu mbejja. Yeah. naye nga ge mazima kono tetuganye mazima. Here, you're nothing. gwe kyolina ogezaako okumanya nti gyali tolina kyoli. oli kasasiro, you are nothing.
When I'm free, maybe then I'll go to the police. bwe naaba ndi free obosanga njagenda eri polisi kuona awo oyogedde Right. then kati nyina okutoloka nti ye You'll find me somewhere safe to stay. ogenda kunnyambako ofuna akafo akalisefu nsobola okubeera Yeah. nsobola okuyiiya You know someone in London. alisi olina omuntu gwomanyi mu London si bwe kiri nedda manyi gwe Yeah. kituufu omumanyi There are places you can stay. naye ate waliwo efo osobola okubeera ng'ovudde ewange I will stay with you. nze gwe wekka gwe mmanyi Yeah, sure. nsuganye mumanyi naye awazeewo engeri y'obuzibu Sure, you can stay. osobola okubeera ewange sigaana Just thing is, naye waliwo ebizibu waliwo ensonga egimu egiri complicated ayina mukazi we ayina abaana sikiwa ti njagezaako okusumbwa gwe ne mukazi we kono nkiraba naye mukazi wange mupangulukufu alinga ente gino ennume listen, naye I need this job. If anyone found out that I've helped you, ate singa kwegamba singa bagezaako okumanya nti nakuyambye n'akalimu kennyini nsobola okukafiirwa I am afraid. yakwata ekubo n'asooka adda mu nnyumba I'm afraid. Because kintu kimu kyayogera nakyo kakapake how do I be less afraid? kati nyinza ntya okubeera nga sirina kutya nyinza ntya okubeerawo nga nyina omutima omugumu nayesobola okugezaako okwetaasa okuva mu muzibu buno bwe ndimu dda mutuufu nkikola ntya Little steps. anti gezaako takinga little steps Like the children here. kwata mpola mpola ng'omwana atandika okugezaako okutambula yajja erudda muli alowoozezaamu ng'ekijja omwetaagisa kwata mpola baali wana agenda okuzza amaaso nga nakyala akomyewo alina byaleese katamutomere She's away on business for a week. ngenda sooka ntambulemu ngenda ka bizinesi kumala ndowooza ka wiiki ngenda kuba nfulumafulumamu keera kuleeta kasasiro bweru kati agenda okuzza amaaso nalengera lindako waye eddumba kuno ono yayitawo ali ku ssimu waye bulaza bulaza munaye gezaako muyita amuyambe kiyabikoli yali ku ssimu nga tawulya tabifaako Maria, You okay? olyoke munayi kwala bukwasi kuba okudda munda mu nnyumba kati yeetaaga muntu ayinza muyamba budde bwaziba nakyala akwate kubo n'ayitawo kati buli ludda buba buzibye nakyala akwate kubo najja ludda agezeko teekamu koodizi sekiyite koodizi kati agenda okuzza amaaso yekkaanya n'asooka amutunuulira engeri gy'atambuzaamu engalo okay kati buli kimu kyonna atandise gezaako kikwata mpola mpozi nakiteeka mu magezi agenda okuzza amaaso ng'alengera ddumba nateera bannaayi yajja wali kyava muyita wayi buladi sooka ojjo nnyambe guno gwakubiri ng'omukyalo n'amuyita musatu kyakuba kyava akwate kuba gyagezeko muwuliza amubuuze ki ekigenda mu maaso anti bunayi kiki bambi ngenda kusaba okwate kubo gyenkya akaseera ke kamu mpaka bwona obatonda bya at least oli mu buzibu munaye nkusaba yitirawo buli lunaku essaawa zezimu wano eno nsobole okufuna obudde obwogeramukko naawe dumba yeewuunya
kati buli kawungeezi omukyalo ono bw'akwata ekkubo geno teekamu kodizi mukazi wattu kati yafunye wamulingiririza ayina wamulingiririza okulaba engeri gy'ateekamu kodizi zino n'atandika omubaza kati yasazewo abikulwaminga emmutwe. Okay. Name, sister. Amalia Al-Noor. Ati mpitibwa Mariam Al-Noor. Of the Kacha. I am into. Nva mu Kacha kono ze ni muntu. Your tribe is from the Nuba Mountains. Ekika kyamwe kiva mu Nuba Mountains. Al-Noor. Al-Noor. I've heard of it before. Nali mpulidde ku linnya eryo. Anti ye. It's a royal name. Linnya lya bulangi lya bwakabaka. The line of kings. Ekigezi ova mu lyo lw'obwakabaka. For help. Lwaki osaba obuyambi? Kubanga abeera mu mbejja. Yamugamba munnaye wano ndi muddu. Here in this house. Mu nnyumba eyo gy'olaba ndi muddu. Nze ssebo banfuula muddu. Wabula nkusaba onnyambe w'oba osobola. Lwodi yawuliriza buli kawungeezi mukazi wattu akwate kubo najja agezaako okulaminga ennamba zino mu mutwe. Mukazi seba amanyi okudde bali n'agenda maaso n'okuzannya n'abaana be. Jwira abaana yabamugobako. Yali amaze n'okiraba nga kirabika abaana baagala nnyo Roodi nakyala. Did I see you outside the house this morning? Naakulabyeko ebweru w'ennyumba ku makya g'olwaliro nti ye maama. Putting the rubbish out? Wabadde ogeze kolayo kikono twalayo kasasiro. You must ask next time. Mulundi oguddako nsabanga ng'okwate kubo twalayo kasasiro kono ye maama. Kati yamukuraminga. Takyamulingiza namulingiza wabula anyigira wano n'amanya nti kati anyize bweti, wananyiga bweti, wananyiga bweti, enanyiga bweti. Kati lunaku lumu masekatege kyo n'asooka ategekamu ebibye. Nyina kye neerabidde. Yakwatamu ebyangu. Yakwata ekkubo n'atandika okusooba mpola mpola. Olwaleero ayina otawanyika ave maka muno. Yakwata ekkubo n'asembera mpola mpola. N'asooka aggulawo oluggi lw'omu ddiiro. Kati asigalidde kutunulira luggi lwa ku mulyango. Wabula omutima gumukuba. N'atandika otteekamu kodi emu ku emu. Okukakana. Wandibanga weggudde kwe kujjajjeko kasitapuli. Kodi kirabika kalina abaafuluma nakyana amuyita Mariamu. Tuyinza kwata kubo genda. Tuyina gy'ogenda genda maama. Tusobola kudda wammwe? Tekisoboka. Nowhere is safe in this city. Mu kibuga kino tewali wali safe. Abantu bajja kutta. Ono yamaze ddosiba omutima. Amir will find you. Bajja kusiikana. You're lying. Olimba. I'll find you. Bajja kusiikana. And he will bring you back. Era ajja kukwata kuba akuzze wano. A slave is nothing. Omuddu talina kyali gye muli. You can't miss nothing. Tosobola kumisinga kintu kyonna ne bwe mbanvuddewo temujja kufaayo. If you run away, bw'odduka my husband will be. munayibba wange agenda kunsekula togenda nkwegayiridde. Please. Bw'onoogenda bba wange agenda kunkuba nzite kwate kuba okome nkwegayiridde munnaaye. No more. Bikoye. Ke kaseera mbalekulire. Mukazi wattu
ono yasiba omutima bambi kyava walampa ekisaakaate why jangu waneno olwedde bamaze dde omutegekera emmotoka Dumba yaleesedde emmotoka mukazi watu n'asooka dduka nenga toyazireka mabega addusa bigere bweti emmotoka n'esimulegezeko okweyongera wabula takikiriza ati amaka gali agafulumye takikiriza ati amaka agafulumye ono yamubuuza oli oke ati munaye kirabika ndi oke yawulira nga kirabika afunye eddembe lye takikiriza nakikiriza mazima myaka emeka abadde atobera mu buddu katonda wange myaka kumpi 16 mirambiri yabadde mu kubonaabona kwerere naye ng'abonerabonera abantu balala kyekisinga okwasa ennaku bwe batyo bakwateko ne bajja nga bamuvuga basobole omutwala wanaafunira obudamu mu kaseera kano twadde ebbali bano baavuga emmotoka ne bagireeta erudda anti vaayo mukwano ono yajja n'asooka yeetikka mukyala we bajja erudda ne babaaka akapapula ke bateekayo mugenda kukuba ssaawa meka essimu yeno ssebo yakutambulira lodi aze ne mukyala we yamuggulirawo n'amugamba yingira wano ati mugende wali bwe batyo ne bayita mpaka eno ebbali lodi yatuuka ebbali kyava asooka asetinga bulungi nnyo akapapula ke bwatyo n'akwata essimu yajja anyiga ennamba mukazi watu aba atudde ebbali essimu yavuga yagikwata kiki Daddy? anti munaye dadi musaatu yawulira essanyu owulira eddoboozi lya muwala we ne maama bambi yawulira essanyu kyavagwa mu kifuba kya taata mukazi watu ate olwawulira eddoboozi lya kitaawe olw'ennaku ennyingi n'essanyu yakaba bukaabi bambi yakaba bukaabi go ge mazima kwegamba kyamusukako era kyamuyitirirako asi munaye muwala wange ebigambo bimuwaddeko mukazi watu bambi wano nga bagamba nti basiija kulambwa Mendi Haza era nga bagamba waliwo obukakasa nti abakazi abato abali mu 15 bagenda maaso n'okuba nga bakozesebwa nga abaddu era nga waliwo international reports ezifuluma abantu mu Sudan abasoba mu 200 bakyagenda maaso n'okuba nga batwalibwa nga abaddu naddala ku saidi y'abakyala boterevu ne kabaka n'asiibiro kaggala wabula nabagamba ko biso temuzanyirangako busiga bwange bulambalamba. Merry Christmas and a Happy New Year. Nabagamba essimu lizo 774 54 62 45.